wabadde waawo Zubeda ne Sendi babadde batya mu kifo ekimu reconciliation ezabadde wali Zubeda Sendi wabaddewo ne Mwami Sega wa Ntambi Modu yabasoose ne batense Wanze navuddewo awo ssaawa twavuddewo ssaawa mukaga kitundu nga Ntambi tannatuuka Ntambi asula kumpi Modu nze yaleese Ntambi ekyezale womuleese atya namuleese naye nga Kasuku yatuyambye abantu okufunamuuko ka wano betegerete tulina buzibu kyensinza okutegeera mu industry lack of communication kintu kibi nnyo I think every 2 weeks we need a program as abo bonna ababaddewo we need a program ekitegera gye bayita social media digest ng'ebyokulya bize omanyi teri kireeta ssanyu nga mmere they forgot all their grievances when food arrived. Nga Sendi bwaweereza ku Zubeda ekyokulya naye Uncle Jenkins empombo yabadde azitunuddemu ati alya ku mbuzi nze Jenkins namutidde kukwata sowaani ya mbuzi buli obwedda akatuuka Uncle Jenkins alina okukalo zaako gy'oli yataddemu omunyu but we ate food. Manye basawo bali commending abantu badde n'obutalya nnyo badde basawo bali commending omuntu omunene n'obutalya nnyo n'abantu ne basiba emmere naye bagamba Zubeda asibye emmere yabadde agyetwalira mwana kyokka omwana yazze naye yani oyo owa Bizonto bonna tebaafuna ni Saabazonto alabika yoyo Saabazonto ensimbi zo baakola ki ndoza atuuka eri ne yeeyogerako ebizibu bye kati we baba baawukane kwane babadde babizonto okumala ebbanga ati Bizonto be bantu abatategeera kati bazontuke Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35,000 zokka ngera kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 7 musanvu mukaga musanvu oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda. To emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yafe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Kusema official najo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos zifanaganako bweziti yonajo wanga ira mbitundu byensi tukwebaza okubeera nga ate kwoli lero toleese Nana naye nga Nana Hub Mouthwash ewammanga nakalabiko ono ye Nana Hub Mouthwash gendo birenga ato mwefunira eludano dali ekigambo Nana tinga bagamba nti osobola mujja mu drug shops ne mu supermarkets amanyo gakuluma olira side yemu ebyokyo bebinyogoga bisanyalaza amanyogo Nana Hub Mouthwash ajja kubanga ate akuyambako kale Almuta Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola kubanga tefuna proti ngate erina n'ekyapa kale abanonye kubali awo no ku Hoima Road ninge namba yesimu ku screen yawo ebeerawo gyokubako okusobola okubeera nga ate ebisingawo obitegeera. It is a Monday njagala kubanga ate nkulisayo mu weekend byonna byasobodde okukolako. Thank you so much kubanga ate wabikoze. Ndina junior wano te
kakati tukole tutya soke tukole katono bwe tuti Junior naka video kembadde njagala ozanya then wemala ozanya ka video ako zije ne Junior tuwogere kati ezizi yanjaba dokita yazina ezikujjanjaba zino ezokusasula abasawo ono omu palamenti noyo tamale negundi bebazina tamale ono Junior kyo kirungi muyayi naye gwaba alina ebintu byebavuga abamu amagezi baabi alina amagezi ate afaayo ate bamuwalana nnyo kakati alina hamu oyo muganda buli muntu ku lusuku nalina gwayagala kituufu nze amuyanga taata nkubole ekintu kyenina mu nsi muno ekitanfaanana ze ssente ate kuyamba famire yange era yagamba oyo kyamaliramuga nti njagala ebyobuyayi byonna ebyo bikuteekako midiya bibeyo kunkuwa esente kakati bano bagenza okulaba Junior yaguze emmotoka empya bagamba mu Junior yatunze kitaawe mbu yatunze kitaawe yalidde sente za kitaawe ze basolooza mu ddwaliro yazijeewa mbu bazimuwa basimanya asolooza ku sali musale n'aba bazijewa abantu wadde sente tebamanyi jeno omugesa gundi jeno CDF yes yatuwadde sente n'abala mikwano gyange lwe nalwala lwennyini yohamu yakwata akakadde kamu n'ekitundu n'akaweereza mu ddwaliro nti ebitatu tunaabi gagati komeneebo oba toyina bakuwa ng'olowooza nti naffe abewaffe baafa ne bakuwayo mirundi oli mulwadde saagala kwogeza bituluma bakulongoosezza ekintu ekizibu ennyo naye mukama yeebazibwe nti oze engulu ekyo kinsanyusizza nnyo nnyini ddala bagambye abasawo bagenda kukomawo enkya oba ekiro ky'olwaleero bajjemu amazzi agasigadde kanzijjeyo ekyo kipya nange kanzijje naye nze simanyi omuntu musajja abeera n'amazzi mu kifuba ekyo sikiwulirangako kale kanteeketeeke nzijjeyo kale umaina Junior nze Junior nawe nkwesiga kitono yababuuza oyinza okukabenga ngamba olesi wange waayi tukirekere kyali waffe agende kaki kyobadde ogezaako okutegeeza nga tonnaseka kiki oyagala okuyisaawo empulidde eddoboozi ya muzeeyi nze nakola hano nga wereganikanga engamba Lawrence akuba omusajja waffe muzeeyi wange mwami Tamale emirundi senior akyajjanjabwa mu ddwaliro ekisubi mwebale kujjanjaba gyamaze wiiki 3 kati obwava ku mulwadde ne budda kufa abajjanjabi era nze kyefu mujjanjabi gwe mujjanjabi omukulu nze mujjanjabi omukulu eyakwata eddimu y'okujjanjaba taata wange kituufu era mu bujjanjabi obwo naguliramu emmotoka empya in the process of overseeing the treatment yaleeta ebizibu bingi abantu nebava Junior yalya ebintu bya taata we mu ddwaliro agezze ne bagamba nti n'akasimbi kennyini tekatuuka Abannayuganda abamu Saimo nali simanyi nti balalu basobola okunenyeza ekintu kye batayinaako buyinza na bwannannyini nga gwe banenyera kyosaanidde okukola mu kiseera ekyo kale kisooka omulwadde waba talina appetite nga gwe omujjanjabi oyina okola oleke pizza eyononekerawo oleke enkoko eyononekerawo oleke ku mata ekibuuzo omugambako nti newandiridde oba kyakugenda mu bwongo olya buli
kuba bibiri bya njawulo. Omulwadde baatugamba tetumustressinga na kumukayanya. Era omubuuzo ekyo kimu nti taata ofunyeemu kugalya. Bwagamba nti nedda. Nagandeka neebake. Kati nga godda wali mu ddiiro ng'olya. Bw'azuukuka ng'alya. Kyasanzeewo. Lwaba tasobodde. Omulwadde bw'alwala appetite ebeera ntono. N'ekitukakatako ffe abamujjanjaba okutemaatema ebyokulya bino bireme butafa. Kubanga kiyinza okuyisa obyaba byetikka. Singa babisanga mu kasasiro. Wano ffe mu Buganda tetusuula mmere. Baatugamba ekuba n'enjala. Era aboogera ebyo byonna bannamawanga. Wano mu Buganda emmere ekolima. Aitundu lwaki abantu tebakimanyi. Naye obwavu butusenkenye mu ndowooza. Nti sayimo bwendekaawo emmere yange ng'egenda kufa n'ogirya nkuvuma. Leero abantu bakola emikolo. Sayime emmere neefikkawo ne bagisuula. Si kyaffe okusuula emmere bale si kyaffe. Naye nga waliwo abantu ba street kids. Waliwo abantu nene embaga gye nabadde nga nyende wa taata wange eyo ekisubi. Nagwa mu mbaga. Otya. Nasanga bayita abantu bajje balya emmere ku luguudo. Nempakinga wali emmotoka yange neŋŋanti kanyende mala okola ki. Okulya neeyongereyo. Naye neebaza abaategeka embaga eyo. Nembagamba nti mwebale kutegeera nti emmere ekolima. Wala bakola emikolo ng'emmere nnyingi ne baliisa be basobodde okufuna efisseewo ne bagigatta ne bagisuula. Era nze kino manyi bw'ogenda ku mukolo n'ofuna emmere gy'otajja kumalawo. So ekirungi taata wange yavuddeyo munafu. Ekibadde kirungi. Naye ebibadde bigenda mu maaso bimulumizza nnyo omutwe era ne bimunnyeko emmeeme. Omuntu ava eri n'alumba atya mutabani we Junior omujjanjabi gwayagala next of kin. Buli kimu byonna nabyewo anaamala kudda agamba nti kituufu Junior nze muzaala naye bimutakkiriziganya nabyo badde yansaala era emirundi mingi aze nga nzaalukuka bwanzaala naye azaala kopi ye yennyini. Anti era nange kyemugaa nti daddi mu nsi muno bw'obanga ozadde abaana sayimu Katonda ebintu byonna byokola ensi Katonda nze nzikiza ati buli kintu ky'okoze wano tosobola fuluma nsi eno nga Katonda takusasudde. Naye ebiseera ebimu Katonda akusasulira mu baana. Sayimu ozaala omwana ogwo n'akulumya omutwe. Naye nga naawe boolumizza abalala emitwe bangi. Kati kyengezaako okugamba nti my dad alina okutuula wansi akola assessment again. Naye Junior ono byakola nange era bye nakola. Kituufu. Muzeeyi alina entalo zayambadde nga ne wooba ofa osegeera zambala ogamba. So yakiri yalinze eya n'agamba sibbanga ku ssente yeneyo. Era buli ssente ye mbadde ngituusa nga ngiripooti. Ekyo yakyeyogeredde. Era n'agamba nina ze mmukuumidde. Ng'ezo zo yazinkwasa nanga Junior beera ne ssente ezo. Kati abaali banvuma abaali banjogerako ebitali bituufu nga sina bafamire neze mbasonyiwa. Tusaba busabi kati kino tukireke famire ekimalire. Era nze mbasonyiwa mwenna abanvuma n'abakkiriza obulimba. Nze Sayimu kati nyenze enkula abantu bakwogerako ebintu bingi naye ne basanga nga siki nga si bituufu. Ne Subaru gye banvumira nze sivuga Subaru Sayimu. Emmotoka gye nagula mu Germany. Bagamba nti wavuga Subaru. Wagula Subaru. Nali ngezesa mbugezesa ng'owa ssente ze. Bakuwa emmotoka n'ovugamu. N'ovugamu n'olaba oba esobola okutuukiriza ngayina omanyi bwavu. Sayimu abantu baffe tebakimanyi nti bondi z'emmotoka ffe abagagga zituwaamu ovuge mu testing, road testing. Angale gwaki bakuwa mu kaseera kano. Waki bakuwa mu kaseera kano. Buli taata wange lwalwadde enguze emmotoka empya. Simanyi lwaki. It's a coincidence. Every time bw'alwala wengulira.
You just find yourself. Kubanga sente ze zigenda nezetabika muzange nga sikyayawula. Ezange nezizezezero. Kusobola kwewawula bw'ataano. Zonna sente. Zonna sente. Kana ntuuka ekiseera oba nazitadde mwene ensawo. Empozi bakuwa oteeka mu nsawo. Zonna nteeka muno n'ezange. Nga mwabaddemu ezo notabikamu n'endala. Kati tuuka ekiseera nga oba ndyazize. Oba ndyazange. Uzira okusanga ye ali ezange. Nga simanyi. Gwe tomanya z'oba olina. Tomanya z'oba olina. Ati sente kuba bye nakolanga era bye nkola. Teriyo kyendidde kipya. Okugyako eby'omujjanjabi, eby'omulwadde. Era daddy yabimpa. Era katabani kanka junior. Kakati tuleke mzee yawummule. I think doesn't make sense okulaba bino nga bigenda maaso. The problem of social media ne wogikwekera jabba y'omwajja agame muzee bino ebadde bitambula bikola ki? Nze si kibi tatange public figure. Okay. Si kibi kumwogerako. Ate se kibi. Ngamba bino ebyokkaayana. Abantu bawulete. Ate wali akaayana. Abantu mulugube na sente. Ezitali zaabwe. Kale kyekyo owaye kulikayo ku Alexa studio. Nkitegeera nno oluvannyuma nti studio bagivunudde mu Isma. Kasuku yazimbye studio ne Jekins ne Sandy. We congratulate Talk and Talk. Tubayoza Talk and Talk ne Kasuku bukyanga mukuba luseke bukyanga lubanga lwa Mindi. Mwakoze ekintu ekiri exception. Mame Donizwa omugagga bali bamutukweka Donizwa nali manyina muyindi tomumanyi byo tomumanyi neba ne Kasuku bazibu nnyo ne Jekins ne Sente batukweka omugagga nze nga manyi muyindi munonye okakasa kumbe bulijjo muna Uganda nga n'Oluganda alumanyi ayogera mpola bwati nga bw'otandika ebiboozi nagamba Kasuku lwaki tontwalako ewa Donizwa nali sinamala nga Kasuku yatambudde na junior ebiboozi byebyo biyinza obutaggwa bulungi tusaasire nakuganula naye kasita bamaze omukuba oluseke ne bakkuta ne bamunkwasa mu butongole omugagga Donizwa nange nina ekyumba ky'enkoko kyenzimba bantu abayinza okuloza tuli competition nawe yakazimba studio anti bazimbye studio nendabanga studio gye bazimbye bwe nkolamu partition area yemusobola okulundiramu enkoko mugagga Donizwa ekyengereyo waffe njagala kuzimba kiyumba kya nkoko kutandika kulunda nange mbadde nsaba onkwatireko tujje tubiggulewo munange nnasobola anti kakati bagagga benda bekola mu Uganda kakati mugagga yewa amaanyi Donizwa yalina kye yakola nze mutya is a software engineer wabba YouTube channel ono mukubira essimu gundi wambuuza ekibuuzo paka nakati nkyebuuza omuntu asobola n'okukola app yambuuza okuhakinga bakola batya Donizwa nga yeefudde nga ntabimanyi paka nakati mutya naye nga is a good man nze yangu ya ticket naye ngene is a good man is a very good man and humble nabadde nsimutegedde naze ne Frank Antambi ne tukonkona office ye nga tulooza tukonkona reception n'atuwa entebe nze saatabanye na kumubuuza nabuuzizza ye nti omugagga Donizwa yali nze gwe njagala okulaba kumbe mbuuza ki okwagala sente kuno nako kuli tusuula ewabi nga nate ye Ntambi amumanyi akwata ku ntaga junior obyo musajja ali mutwonoonera so musajja ali humble but we enjoyed era yo yali mabega wa Sheer Gravity era studio nungi very good era bakasuku bamimba ebaza n'okujjukira omugenzi Isimu that is beautiful and Kasuku is very amazing and Kasuku thank you for bringing us together. It was the first function when I was also kulabanga all media personalities webali aba TikTok balindem epose baliyo wenzigulawo ekiyumba ky'enkoko bo benjoko if I open up a poultry house mujje mukwata amagi enkoko zange amagi naye birimu byabadde birala byabasusse mbireke waliwo abankubidde ba TikTok Junior tuwulira okugulawo studio eri wanimuga kireke kino lekibasusse kino soko kireke dendanzo wabadde waawo Zubeda ne Sandy babadde batya mu kifo ekimu
reconciliation ezabadde wali Zubeda Sendi wabaddewo ne Mwami Sega wa Ntambi Modu yabasoose ne batense kubanze navuddewo awo saawa twavuddewo saawa mukaga kitundu nga Ntambi tannatuuka Ntambi asula kumpi Modu nze yaleese Ntambi ekyezale womuleese atya namuleese naye nga Kasuku yatuyambye abantu okufunamuuko ka wano betegerete tulina buzibu kyensinza okutegeera mu industry lack of communication kintu kibi nnyo. I think every 2 weeks we need a program as abo bonna ababaddewo we need a program ekitegeera gye bayita social media digest okusolvinga ebibaddewo mwayisizaamu eggaali we mulowooza nti mwawukanye natunidde Zubeda ne Sendi nga banyumya we baseka naye nga osobola okulaba nti buli omu nti singa si Kasuku badde sijja kukolaki badde sijja kujja kati Frank Ntambi okuyingira studio awo bamuyise n'agakuba ku Mwami Segawa yazze bulungi bwati mu bijaketi bye bwati n'olukofiira ko Segawa mugalubindize nanga oloni balukeza obumvumira ki nze dene yali tankwatidde ku yaya wamusangawo ono gundi wa yaya siye yantaasa anzigalire mu store yani mwami ani yabadde Mwami Stanley Ndawula omanye okuvuma abantu eno kyanguwa naye okubasanga physically nina n'omukazi gwe mbadde mu restaurant nanga Junior nkwagala nnyo naye wanvuma nimugenda wali ku ticket oko nempereza message naye abanne ngambye ono parking ebyokulya byaffe era bibyo sinagalya butwa business ensobedde buli sawa obeera ku bunkenke kale nange saasanga kati nkyala Suna Beni ndio mu ku tiimu eyamuvumirira mukyala Suna Beni nambwayo mbani ankube ekintu ku kibegabega sayimo nange tunakuba nga nambwayo Modu yasoose nebeera tense but when we got along ngebyokulya bize omanyi teri kireeta sanyu nga mmere they forgot all their grievances when food arrived nga Sendi bwaweereza ku Zubeda ekyokulya naye Uncle Jekins empombo yabadde azitunuddemu ati alya ku mbuzi nze Jekins namutidde kukwata sowaani ya mbuzi buli obwedde akatuuka Uncle Jekins alina okukalo zaako gy'oli yataddemu omunyi but we ate food. Manye abasawo bali commending abantu badde n'obutalya nnyo badde abasawo bali commending omuntu omunene obutalya nnyo n'abantu ne basiba emmere naye bagamba Zubeda yasibye emmere yabadde agitwalira mwana kyokka omwana yazze naye wange twogere bitono tebawulidde mbalamusizaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Twegeemu Zubeda nze ndikoma ddyo okuwolereza kati akubadde okola kaaki ne Shalom yasibye emmere Shalom yagikwata n'agiteeka mu kipapula ate Shalom musajja muzibu nnyo gwe baatumye ebyokunwa naye nga lisiiti taleeta wadde n'ekyo ng'akuba njawulo nze natidde Shalom bw'anoonya za nviiri ziri zaavudde abasala akawala tatwali tufudde bulonoke yabimuteekamu naye nga Shalom ojja kutuuka okugula ebizigo bya Radiant ebyo bateeka mu mutwe toyina ssente bwayisaamu bwati n'enviiri zitadde alinga omukazi w'olubuto
mukakati enviri wali osibazaaki Bandi abaddeko mukolo bandi wagoni nemmere abantu bagiridde nga batafumba waabwe aleka sababu batuka ku bintu ebyobwerere nze balidde ebika by'emmere bisatu yaya yaleese kasuku bana abafuduzi biki nabo ne balete bo 9 ng'emmere temala nga jekenize mu kugirya olulya neti babadde bangi jekenize yasinze mwami Mukasa ate yataseka nasumulula empombo bwali paka bwe twagaye naye mumanyi tukyose ekifo tudde waggulu era nituga mwami Mukasa sigala wansi tubadde tugamba nti odde waggulu ekifo bakisifutinze okuva eno batuule waggulu ng'emmere esosa obutamala nenge gwera ku mutomu Joyce nga Bati amulindira wansi baleese obudomola bwa Joyce Shalumu ne Bati tebabukkiriza kwambuka waggulu mpaka Kasuku bwe yalabye wa Joyce era sebo sigwe gwe natumya Joyce tinamuleese dda nga Bati ne gundi bali eri wansi bamunyo neje emyaka ebyokuli kubanga bikumala mu Bati bonna bafumbo ne omuntu noveri ndoza mukolo bonna bavudde wakanga tebalidde ate bw'okyogera muko Bati we nazze aina face je yantunulidde kalinga yendoza alaba bya maaso bazze kulya byakulya byaffe emmere yasinze okugatta abantu era entale zinaafubutukaawo ng'emmere emaze baggwa mu lubuto era Kasuku nkwebaza akalembereza kokka ketulina ku mutima lwa mmere era olwamaze okulya emmere bani Kasuku musajja mugezi yasoma psychology n'abayiira ebyokunywa ku mmere katutadde anti buli omu obwedda naye gundi wali onvumira kinga bwayiwayo ekyo ng'akivaako bere aliwa but that is beautiful naye singa emmere teyabaddewo singa tuli mu aftermath postmortem era kati nakitegeddewo oba onaayita ba YouTuber ne bannamawuli bagatte n'emmere bannanga abantu beegudde mu bifuba ngozo gabalongo time friends ngandi wali nesekola amanyo ngamba walibaayo olunaku Zubeda ne Sendi batuuleko bombi Sendi nga my sister Zube Sendi ngolo Zubeda atudde wansi alinga awaata naye gwe mmere netuuza Zubeda wansi Zubeda yatudde wansi ng'alinga ali ewaka ne mugamba Zubeda bulandi ogitta tufuna akatebe wootula ndeka nga Shalom yasibye n'amagomba mbwa ayina embwa gye sitalabangako ntabiko tumayika kano social media ayina embwa ira ne n'omulembe gw'embwa okulya amagumba nga gwaggwako dda embwa zirina emmere yaazo Shalom teyaga kubye ribawundi yesi gaddamu n'agakomba agajjemu akanyi nzaaba abaana nkome naawe tebanneetikka manyi bonna bayinza okuba amasa kati ebyo babadde oyogera byaki okwonoona omukolo gwa munno gwe watuyise manyi mweyasamyasamya bikwatirako wa manyi munaligattamu ne kali nze ndi mukyalo ekitiibwa ky'omukyalo okyono naye nga batudde wansi nga lwaki abantu tuve ku mmere abantu balidde ne beekomba naye woteeri ezo 3 ze za supplies ng'abantu tebakuta era naye nze nga sinnategeka nnaku 2 mbawa eddagala lya deworming basooke bajjemu enkadde bannange kale bade tweyanze nga bambi it was so massive kirungi nnyo to enjoy omwenge gwabadde mungi nze nenziruka nayise manju bwenti tambi wamulesa woloni baluke zange ali ku bulaka lebo gweredde ku macupa ntambi olwavudde yazze ku macupa abadde tayinza butalwala bagenze munuuna mu bulaka lebo yatudde bwati nasalako ngozo ga ntambi alina ebizimbe bina mu kibuga akawewe kamufuwa omanyi ntambi oyo nga natandika okunywa ntambi profesa nga kabulaka lebo wekali asalako n'ogamba ono ye mutabani w'abagagga mu kibuga yali asse Kaizi yamubuuza naye ntambi okujjako n'omwenge n'abakazi ku social media ogifunyemu Kaizi gozengo manyi Kaizi kalatotandisako wale ni ainenge ejazaamu enkofiira emabega n'omanya kati agiteeka mu mabbali nga yabadde tayinza butasibira mu ddwaliro my brother ntambi professor tuli wamu naawe leka bakukenonulemu omubisi okisanga Kampala wano banna bulaka lebo zaali ziti naye bwana kirungi ekyo thank you so much twagala okuba nga
no amanyi yes wala bintu bitandise okujja ku mutimbagano kuno nga at least birungi so olaba ekintu ekyo tozimba buzimbi mutima kikulaga bulazi nti naawe osobola Saimoze kitu kyeseze okwagala ku social media bwebumu bwetulaga okisegeera bwebumu ate Katonda atuyambye omanyi buli wobeera mu kirasi y'abantu abayina ku ssente oba abayina ebiruubirirwa by'okulaakulana because teri muntu akera ku bakyala azimba studio ng'ennyumba ye tennaggwa bandisabye amabaati bandisabye seminti ka buli munnamawulire bensinze okulaba mu luluna kwekkusa naye omuntu buli watukolera studio oba buli omuntu watugatta ewamu ebintu bingi bigenda birongooka kwaga tewaliiwo kirungi kiri mu kwevuma nina kintu kye nnalabye bwe bakoze studio balina reception awali obutables abantu bwe batuula kitegeeza nti omuntu singa alinga mu ntindo oba ali kyanja nga ayagala kukola bintu bye osobola okujja nereka laptop ko n'okatuuzaawo you edit and go era ngenda kukola YouTube oba okitegeera nga shootingira oba ontegeera nti ffe twatandikira YouTube byali bizibu nti ng'olina okozesa ku mashini y'abakama abo ate jjukira olede eri mu kukola kakati ne kale ennaku ze company zirina strict nnyo kuba nabo zaategedde nti no because we are indirectly tuba computer in a way kati abatandika tebalina mukisa ogwo kati bw'olabanga Alexa studio yo ng'eggudde okitegeeza waliwo omwana omulala omuto atandika akuze tukuleke naye waliwo atandika naye n'ekyokulala abantu abo bakasuku tokantokeyo bagigoba baawumula ku beat tebabagoba yali ddembe tekyabamalaamu maanyi kati right now Kasuku Sendi ne Jenkins they don't need a TV program because what is it kyobe kyali amanyi ne ku Saturday kyali amanyi kubanga keeki bagisabira ku mpewo nejja abaali nono mwana ya Noami ono yani Brian Mulondo nga bamubanje nti ngawe baabikolanga waliwo amazzi go ndetera ku mazzi waliwo waggulu I think I'm developing hepatitis musana gwaka mayisibye mu bondi za motoka ebikuvumya nti birumeri abantu nsibye mu bondi za motoka get me some cold water ebivumye biruma ane kale n'owulira obulwadde era mbujja mu bondi za motoka ekyo badde okyeka ne Junior nabanga ali musana wakitomuzza side zentu sokuba kuzisa oba musana gwegundeetedde giramu Katonda tukomyewo webere kubanga ate okyali naffe owaye jona badde na bakasuku bwaleta ekibuuzo kya bizonto naye weruba lugambo nno olugambo luyinza okuba lwagala kwabululamu gurupu y'abasajja werubanga lwebanga ensonga ya lugambo lwo omanyira ekintu ekijja ku mutimbaga kuno n'olwana nakyo engeri yo kyejjako nno nakyo ekikufuukira obuzibu olugambo lwa bizonto nti baafuna ssente okuva ewa mukadde waffe Genosale musale lwe lubaawudde era lwayina okubaawula lwaki oli eyagenda teyategeeza banne omanyize Saimo njogera abantu bano abagenda ne bafuna ssente mu bakulu lwaki kyagala nnyo omuntu afuna ssente za gavumenti ate n'asigala ng'awuddiisa abantu nti ali mu opposition bazonta abo baali bazimbira komedi waabwe kubiruma abantu era bakyabikola bulungi era bakyakola ki naye kati mu luzungu bakiyita being opportunistic mu Luganda bakiyita bati omuntu ali opportunistic nakigwanyizi bagenda Dr. Tyamale bizonto n'abalala era meeting eyo nali nino gibaamu eyeggulu nga bagenza okusirika na General Sale Musale mukadde waffe mwagala nnyo naye saasobola olugendo lwalimu entalo nnyingi naye nga appointment yali omukyala full figure yagikola era abasinga obungi abaagenda full figure yabakubira n'aga wange mujje tukole ki tugende
kati ensimbi zo baabawa era ekyo saagalayo omuntu akidibetingako oli yani oyo wabizonto bonna tebaafuna ni Saabazonto alabika yoyo Saabazonto ensimbi zo baakola ki ndoza atuuka eri neyeeyogerako ebizibu bye kati we baba baawukanye kwane babadde babizonto okumala ebbanga ati bizonto be bantu abatategeera kati bazontuke baali balowooza oli naye zonto munnaabwe yategeera ekiriwo bazonto mwalimu zonto omu ategeera eyazikino nalekayo banna abazonto ne basaba bagira bazonto wala baali balowooza buli omu zonto nga bo kuba abazanya owayisaimo tuyinza okuba tuli wano naye buli omu alina jajja ssente ze nze abatwanga naye junior okolawa nina gye nkola gwe baluwa yange wali ogirabyeko PO box oba address kati Buganda 80% of the jobs we have don't have a PO box and address. You can't have a job nga tosobola kuwandikira muntu baluwa n'agireceiving ate nga netasobola kuwandikira kati mu Uganda abantu abalina proper jobs batono who can even be sued. Nekale omuntu ayagala kulopa mu kooti address akuteereko olina abakazi bana anoonya yakulopa gyatwala ebbaluwa eyo kulopa ne wabula ina emirimu 10 oli part time emirundi 10 abamu ku bo basawo Baganda essabo tebamanyi gye liri to address to so nze nayogera amazima nana mazima ko tegalina bukakafu nange era sibalemerako wayogera lumu n'osirika naye wabuzibu repercussions zige wali obeddekawo ngo maybe oli mwavu ne bakugamba no junior buli wojjaawo nno sayimu bamuwa akakadde mutuulaawo abaali bagendayo baali tebamanyi repercussions nze abasitula ne mbatwala eggulu lwampaka mu bonna gurupu eyo abaafuna ennusu ng'abalala tebalina repercussions. Every choice you take in this world, you must be ready. Tosobola kwagala kulya sente ku banno nagwo omutima mubi. Nze janyo omuntu bw'afuna sente akwate koki nze abantu bonna ababadde banvuma ku sente za taata wange singa bantuukirira bulungi na junior twawulidde General Sale yakuwadde kasente tiye yampadde kasente obadde oteesa otya kubanga teyaziwadde ggwe junior nekinywa kino waliwo ekintu kye baŋŋambye kyesimanyi ekyoka nze endowoozayo oba amawulire gaago nga olaba bulabi. However, there is something kye baŋŋambye kati now this is not to be zonto naye ku bantu abatulaba this jeno akola bwati n'akuwa n'akwata akasimu n'agamba nti wabitegedde nti gundi muwadde ku ssente era kati mwe ba junior mwe tiimu yammwe nti jena amala okuwa naddala nga toli balowoozi nti bagwanidde okuweebwa tugambe olinga aliwo opposition kati ate n'ayita emanju alina ba junior be sirowooza nti General Sale Musala alina obudde obwo naye ekizibu ekiriwo wogenda ewuwe waliyo groups z'abantu nyingi waliyo ba MOP waliyo bame ba parliament waliyo basako wali every bandakatemba ogendayo osangayo abantu bayitirivu waliwo n'abantu abamala ewiiki 2 nga yabatumya naye nga tebamulaba naye nga gye bali balya banwa kakati eri togendayo mu bubba ng'agenda mu State House because General Sale Musale wa ggwanga lyonna is a general for all. Usanga ya NUP, usanga ya FDC, usanga ya NRM, usanga is a father of the country.
is the father of the country. Osanga abadipi, osanga abanupu, osanga abenalemu, osanga abasubuzi, osanga abanadini, even the religious leaders. Kati mu bantu abakulabiye bebatambuza olugamo ewatali mu watu nti Junior ayise mu ttano ebawoolera bweti abali ku appointment we mulindira kati ne mubagenze mwennyini nabo bennyini batukubira ti Junior wategedde tulina egundi tugenze kola ki Jeno tabamu n'abagenyi benti bano bagenyi bange saagala bamanye balibere revealed anti sinza ateekateeka appointments ze era ekyo ekibuuzo si kyange nze nange nyendayo nga ki nga mugenyi munaalemesa abantu kyalira ku bapromota nga 15 abadde yabayita bapromota naye entale ziri mu bapromota era beeyogedde dda nga tebannagenda appointment eba yakyama kati zolaba esente zasindikira bazimanya abantu ne bamanya nti Junior bamusindikidde akasente era teyakampa sente gumu ebiri ate era nja kuzirya ko ebigambo byenkozesa nga nze musaba zolwe nagambako General nazo kusoma omutima gukubira ludda lumu era bw'atayangu n'aweereza omuga omutima gujjudde amazzi neno osanga omuntu ng'ayimiridde wali akuvuma naye ng'akozeseza ebigambo bingi n'amagezi mangi emojozi ne tuziteekamu ezikaaba sayima osooka kusoma dictionary yabigambo bireetera omuntu okuwulira nti oli mu mbeera mbi dictionary muzeeyi bw'otayanguwa yibane nawulidde bagamba nti kireka ne maama yazitaddemu dda maama aledi ajazimu 3 gwe yali agamba muyinza okuba nga muli nga mwali mulowooza maama asaba ate nze naye manyi maama yali agamba ffe era maama oluddako obanga oyogera tubuulira ani gw'ogamba tujja kubuukira nga yali agamba General era bangambye yaziteddemu dda mbu gyali yakwata kesi n'ateekamu engoye ezo maama n'ayambuka olw'eggulu tomulaba nti yafiirwa naye ku lugendo teyakaabako ng'agenda maama waffe maama ennusu ng'ekutabula osaba otya abantu bagulira ettaka nga bo tebannagula abula maama naawe bangambye maama yayolekedde dda ali ggulu mbu yatuuse sinaga naye ogwe nawulidde aŋŋamba njagga konfaminga leero gwe lindako era maama bamwe kubanga bebisatu mwata byali bitukanze ebyo bitono byali bitukanze maama wabadde otukanze nate manyi ogamba kwaffe tulina abalwadde sahimu twanonyiza etubitandikira bannaye febona twagala radio naye maama yabadde atumaze amamiima kumba agamba omukulu yadde ategeeza General oyo ajazikuwa ayina ekisa kasa akutwala zitwala bannaye bannaye ne babuloka basukka awantu awo wali kubanga oyinza okugenda General nga kwa 3 mwata ne bakuwako 10 mwata era maama bw'otuuka mu maaso ge kakodyo kali kamukaaba General atanya bakaaba kaaba maama osobola n'okwesukundaawo mu ttaka n'omugaa General omwana wange nnuma oyo wakisajja zikwa 3 mwata nabanga gattagattamuko Moses Andoosa omugambe Moses Andoosa ebintu bwebityo omugenzi ndi mukyala muzadde ate General ndi munaku agala nnyo abakyala abanaku bambi akwatibwa mangu ki ekisa kwafa abamu atuwadde sete nga n'obwa ofan tetuli naye n'omugamba General nze ninga musaalimu obwogu naye ng'olina ki abantu twa ssente Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. So maama oluddako kino bati kireka kyekyamuwabya
ekimusabisa Ate Robert Nobert mwali muno badde njogera naye mwali muki mu Kampala angamba wali ye yamusabisa sente obubi Nobert events Nobert sheyawizo wagirabye Nobert alina omukisa oba yabasombyewa oba bayingiridde bwereere oba basasudde ati ngamba nti Nobert events alina ki omukisa eyaleji yakola kikwano kyange nnyo ekyo Nobert kimpaka sente bambi sajja kirungi akoba kirwanisa ayina entalo nnyingi oba yali yabiza amaanya abantu Nobert bamulwanisa kuba nalabye abantu nga bakuba sheyawizo kati bakuba sheyawizo kuba tebaagala wizo naye nga tebaagala success eve kubanga Nobert yabafuuka wakabi Nobert bamulwanisa ekyo kyo nkimanyi neera naye abalwanisa mba promota beerwanisa basooka ebyabasawo ne bigaana eddogo katerere kyako baamulogako enkuba abadde togirabanga ejja era nze enkuba eva kutonya n'ekyambalo wizo kye yayambadde naye ne famire eyo ebyambalo byayo tebitegeeka nze Chameleone yayambalako legging kana eyamuweta bwetya bane bagamba musono kumbe yagiguze wali ku Nabukeera akeedi famire yaabwe balina ekyalaani be babyetundira akapale kaweta Chameleone bannaye nayambalako ng'omugole omukyala alina kana akamaaso kedde emabega nengamba abantu abo ketubaveeko mwambale be mwagala tubalinaako buzibu naye nga Wizo bambi konsati ye yabadde ki yabadde nnungi kubanga Wizo amaze ebbanga ng'abona ne stabilization abamu babadde ng'abeera mu kukaaba yeebaka misana ekiraaba atunula alinga buno obuwundo bubbati manyi ovacado watera okugwa gwe lwe yali ankubye omutwe ne professor one balukezi kati bambi Wizo nga yafuka Moctano animals zezebaka ekiro emisana wetwebakira y'abatunula wetutunulira y'aba yeba naye bambi Katonda yamusaasidde abantu ne bajja Wizo beba abantu bo naye yanyo maama waabwe abasupportinga mama yabaddewo yanyo mama aba Wizo abo she's a very supportive woman because mbizo byonna naye nabo manyi wali omuzadde wabera supportive namwe mu making ko proud you know bam making the proud ng'abaana mmanya bakakola ki ne mu muyamba asetolingeko ko abanyumirwe bunyumirwa atya inti entalo zaabwe alina zenyigiramu ezabaka mwana kati mama alina kubeerawo ng'anyumirwa bunyumirwa mama yesi muntu wakubeerawo alina kubeera mu maaso gyanyumirirwa mama si kyekikula kye baserebu bangi balina ba maama naye mama aba Chameleone kyemwagako she's a fighter where necessary she has defended her sons newe olaba nga talina bad defense and every mother kyateekeddwa okukola kati ffe batuvuma nga bamaama baffe bali eri balaba n'atavaayo kuvayo mwana wange va ku banaku abo neze njala nnyo maama ajja n'akuyirawo omubiri banne bw'oba maama toyiganga kujja tojja atayinza okujja najja bubi najja bubi era owange mugamba maama onajja edda maama ayinza okujja najja bubi yajjanga omuzadde najja n'akokola statement nefuuka sawundi ya TikTok agira abeerayo kale banaye ndowooza tugenda maliriza yano yaleero tugenda gimaliriza wano ngenda gimaliriza wano mweba kubanga ate mulaba wiiki bwetu tugitandise ate tujja kuba tukuwokinga apunuza ne Junior ku Friday ku pano beere bulungi mweraba